على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amalungi gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwangazizza okutuusa olwaleero. Tumusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengira n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nga bweri programu yaffe buli lwakubiri tubeera ne darus ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, director wa Mukono Islamic Institute. Nabwe kityo inshallah amaze okutwegattako era tugenda kutambula ne programu yaffe biidhini subhana wa ta'ala. Obutamala biseera inshallah ate tunaba kugenda mu kibuuzo kisooka. Ngenda musaba asooke ababuuzeeko. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أبطولي زمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ekibuuzo tugende ku kibuuzo ekisooka biidhini subhanahu wa ta'ala. Ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Sheikh, kiramulwa kitya okusosola mu bantu? Okusosola mu bantu si nkola ya busiraamu. Okusosola mu bantu nga tugoberera imma qabila, ebika, au alwana oba kala, fahadha la yajuz fi hadha ad-din. Ekyo tekikkirizibwa mu ddiini yaffe eno. Bal min aljahiliya, kiraga nti omuntu akyalimu enkola ey'ekijahiliya. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayigiriza bwe yali annyonnyola mu khutuba eya hijjatul wada, hijja yali esiibula, yaga nti kullukum li adam, yaga nti la faruqu bayna al-arabi wal-ajami, tewaliwo njawulo wakati w'abawarabu n'abatali, wala bayna al-aswadi wal-abyadi, yadde wakati w'omuddugavu n'omweru oba ahmad oba omumyufu, illa bitaqwa Allah, okujjako ekitwawula kiri kimu, kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kullukum li adam, mwenna mwava mu adam, wa adam min turab, ate adamu Allah yamutonda muki, muttaka. Ono nabbi Muhammad kyali atugezaako kututegeeza nti toyesosolanga munno olwakkala, tososolanga munno olw'ebika. Fenna twava mu adamu, ate adamu gwe twavaamu yava muki, muttaka. Abantu bwe batunuulidde balemeramu enkola ey'ekijahiliya, era enkola efaanana bwetyo nabbi yagivumirira ebbanga lyonna. Era lumu yayigiriza abasahaba n'abagamba nti muwuliranga omuntu ng'akoolera abantu mu bika, mbu ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abasoga, ffe ng'Abatoolo oba Abanyolo, alina ekigambo kye yagamba si kyangu kyakuyisa mu kamwa tukirangire omuntu oyo, naye nga kyali kivumo.
nga kitegeeza ki ti omuntu teyali badde akoolera mu mawanga oba ayawula mu mawanga oba mu bika. Owekitiibwa Allah yagezaako okuteekawo sawaasi almusawa baina annaasi fi iddati umur, mu nsonga nyingi nga Allah tulaga nti abantu tuli kimu. Ekisookera ddala Allah yateekawo omwenkanonkano okubeera nga teri asinga munno okuggyako abaatidde Allah. Agamba Allah, ya ayyuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha, bantu mwenna batonda mu bisajja n'ebikyala. Waja'alnakum shu'uba wa qabaila, nembateekamu amawanga n'ebika, litaarafu, mwemanye bwemanya, buli omu ategeere gyasibuka ne gyava na kika kikyavaamu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, naye abasinga okubeera ow'ebbeeyi ow'ekitiibwa mu maaso ga Allah yo yatusinga okutya Allah. So teri kisukkulumya muntu okuggyako kutya Allah. Kyovula abatusooka abalongoofu bwe baalabanga omuntu nga bamusuubiramu okutya Allah ennyo okubasinga nga bamugulumiza. Lwaki? Nti rabbuna yukrimu nnasa bitaqwa, Allah agulumiza abantu na kumutya. Ye gwamanyi nti wabbeyi amanyi oyo asinga okumutya Allah tabaraka wa taala. Ensonga ey'okubiri erimu omwenkanonkano, yensonga ekwatagana n'okusaala kuno. Omutunuulire ow'ekitiibwa Allah engeri gyakolamu arrangement y'okusaala. Ng'omuntu asoose ku layini, oba oli mulangira oba toli, gw'ogisimbako. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'atateekawo nteekateeka nti abalina okusimba layini esooka balina kuba balangira, balina kuba babitiibwa bwe bati. Allah n'atugera nti fenna ajja yasimba saidi eno, ajja yasimba saidi eno, paka layini bwe ggwako. Okuggyako nabbi kyateekawo kyokuyambako ku imaamu, yaga nti yaliini abaali badde banninaana mu layini wano, ulunnuha, be bantu abakyasinza okubeera abakenkufu mu ddiini, naye nga tewaliiwo kwawulamu abo bakenkufu baali mu famire ki yalina okubeerawo. Era nabwe kiti abasaaze ffenna tuyimirira mu layini nga bwe tutyo bwe tuli. Ensonga endala Allah gyeteekamu musaawa, omwenkanonkano. Allah yateeka omwenkanonkano mu kuziikibwa kwaffe. Wallahi sinnaba kulabayo mwenkanonkano Allah gwe yakola nga ffenna kuyingira kabbuli, ffenna kuyingira kabbuli nga Allah tayawuddemu nti omugagga balina muziika bwe bati. Eno enkola abantu gye batandikawo okuddira kabbuli okuziteekako ebiseminti ne batandika okuzigulumiza, nosanga omuntu ng'ayonoonera ku kabbuli, ng'agyononerako obukadde n'obukadde ali ku kabbuli. Enkola ya bulabe baganda bantu. Kyova olaba Abubakarin Siddiq, Allah amusiime, aba agenda okufa ng'ayina enkutu ye, enkutu eyo yali ekaddiiridde, ne ridaaye gye yalinga yeeteekako bw'ati ng'ekaddiiridde. Kyava ayita batabani be n'abaga nti bannange badde ndaba, ne bawalabe ba Aisha n'abayita n'abaga nti badde ndaba. Allah bw'abanga nzijuludde, mukwate enkutu eno gye muba munzingamu. Tebuga ti dadi tusobola okugula ebisingakaawo ng'obusobozi balaba babuyina. N'abaga nti fa inna alhayya awla biljadid, yaga nti omuntu omulamu yasinga okwetaaga ebipya. Siraba lwaki mungulira essande empya, gati waliwo obwetaavu bw'abantu abalamu okubeera nga bafuna engoye zino empya. Naye olaba omuntu ng'akwata pavers, tiles, akwata obutitimbe bw'ensimbi n'abuteeka ku kabbuli. So nga Allah ekigendererwa kye yayagala okulaga abantu nga buli alambula kabbuli alaba gye tulaga nga la farqu bayna alghaniyi walfaqir, tewaliiwo njawulo wakati wa naggagga n'omwavu. Ffenna batuteeka mu lahdi, mu mwanandaani, mu ttaka,
minha khalaqnakum suratu taha muttaka allah muyatutonda wa fiha nu'idukum muttaka allah yageranga mutulina okudda wa minha nukhrijukum taratan ukhra muttaka allah yagera nga mutulina okufuluma omulundi ogulisembayo so ne mubeeramu omusaawa omulala oba omwenkanonkano omulala allah tabaraka wataala gwe tuteerawo allah yateeka omwenkanonkano mu mbeera gye tutambuzaamu emirimu oba gye mufunamu riziki nti allah tabaraka wataala riziki agigabira gwaba yagadde inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisabi allah agabirira abantu nga tabaliridde ate nga tayawudde yarzuqu man yasha allah agabirira gwaba yagadde omusajja asobola okubeeraawo nga badde mu mpakasi wa ku kyalo allah n'agenda n'amusitula ne riziki kiseera kitono nnyo mugenda okulaba nga yagaggawadde allah n'agabirira abantu bw'atyo ne mu bintu ebirala bingi allah byateekawo omusaawa ng'atulaga ti omuntu tewaali badde yeewanika ku munno obusiraamu kyenyinza okusembyayo allah tabaraka wataala yateekawo omusaawa omwenkanonkano mu punishments ze yagaba nga tewali njawulo wakati wa muntu munene nti yabbye mu busiraamu oba omutono yabbye ayenze munene oba mutono era nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi mweri mu sihah nga hadithi eyo nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatulaga nti la faruku baina balangira wa gairihim wakati wa balangira ti ono amir ono gairihi ebbanga lyamalanga akoze zambi amateeka g'eddiini gamukwata kimu wali omukyala eyabba baali bamwita fatima ng'ava mu kika kyaba mahzumiya mukyala oyo bwabba abaaliwo bonna baalaba nti tateekeddwa kutemwako omukono lwaki kyala mulangira ekika kyavaamu kyekimu ku bika by'abakuraishi ebyebbeyi bagamba nti tukoze tutya amateeka g'okutemako emikono gakka kyeva bagamba tutufuneyo omuntu ayina la oba nabbi gwayinako laava ennene gwayagala ennyo bagenda otunulatunulamu nga nabbi gwasinga okwagala bamuyita usama oyo bamukazangako nti hubbi oba hubbu rasulillah nabbi yali amwagala nnyo alayhi salatu wassalam ne bagamba nti tugende gyali naye olwokuba naye yali yemanyi nti nabbi amwagala nnyo bwebamutuukirira teyagaana bamugati mu usama weemanyi ekifo kyolina eri nabbi akwagala nnyo usama naye fatima bbye ate ava mu kika ky'abantu abakyasinza okubeera abo abebbeyi mulangira mu mbejja mu kika kino naye tubadde tukusaba ogenda eri omubaka muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amukyusirizeemuuko ku kibonerezo okusinga ku kino kyalina kuba mu mbejja sama n'agamba naam naye n'agenda n'atuuka eri omubaka muhammad alayhi salatu wassalam navuga nti omubaka wa allah fatima yabbye naye abantu be badde basaba nga balaba nti mu kibonerezo allah kyeyassa kinene ate mu mbejja kigenda wuulikika kitya ng'omu mbejja gwe batemyeko omukono badde balaba waalikozeewo ekisaamusaamu allahu akbar tunulira obwenkanya mu busiraamu nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba ya usama atashfau fi haddi min hududillah usama owolereza ku haddi ku kibonerezo allah kyeyamala okusedda mu quran kyava amugamba nti lakad kana al umamu min qablikum abaali ababasookawo riwayiraga nti lakad ahlaka allahu al umama min qablikum allah yazikiriza ababasookawo n'abasanyawo lwansonga kana idha saraka minhum ad-da'if bwe yabbanga nga wa wansi aqamu alayhi alhadd bamusangako punishment wa idha saraka minhum alqawi ate ow'amaanyi mubalangira mubambejja nga mukulembeze yabbye tarakuuhu balekanga muleke
kyavaga nti wa ayyamu wallahi oba waymullah wa ayyamu wallahi ndayira Allah لو أن فاطمة بنت محمد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أبكبان فاطمة بمولى محمد لقطع محمد يدها محمد يالي تميكو مكونغ فاطمة يالي تميكو مكونغ فاطمة مولوي sone kibeeranga obusiraamu bwateekawo omwenkanonkano hatta ne mu punishment eziriwo mbu zino z'abanene tewaliwo mbu zino z'abatono nekibeeranga omuntu asusula mu mawanga oba asusula mu bantu fiihi jahiliya abaalimu obubuyabuya obwekijahiliya nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba wallahu taala alam. barakallahu fika tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atusasire. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mpulira nga njagala nnyo okusoma Qur'ani naye buli wenjijjayo okugisoma mpulira otulo tungi ate ne bwe ngisoma byensoma sibikwata. Sheikh, nkole ntya? Naqulu wa billahi tawfiq. Omuntu afuna obugayavu mu kusoma Qur'an tukugamba nti istamir, genda mu maaso n'okugezaako okukola ki, genda mu maaso n'okugezaako okukwogezaako muhawara gukole buli kaseera obeere nga yadde obongoota kale weebake ng'okola ki, ng'osoma biidhinillah. Bona akimanyirira bijja kgenda ebyo ne shaitaani oluusi eyitira ku nsonga oba ku mbeera eyo omuntu neemulemesa okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa taala. Kitegeere baganda bange ekitabo Qur'ani Allah tabaraka wa taala yakissa tukisome, wabula waliwo ebiyinza okutuyambako okuvaamu embeera ey'obugayaafu. Ekisookera ddala kwe kusoma Qur'ani ng'oliko akuliko akuyambako okusoma Qur'an beerako ogenda ogisomera nga waliwo omuntu akuyambako. Imam al-Bukhari yaleeta ta'liika eno mu kitabu kye yaga nti innama al-ilmu bit-ta'allum. Kyebayita irimu ya muntu kubeera nga atudde wansi n'abeerako omuntu amuyigiriza. Qur'ani nejja kunywera nnyo ng'oyina akusomesa. Olaba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam naye yalina seekawe. Ko seeka wa nabbi Muhammad yali ani? Ani akyamujjukira? Seeka wa nabbi yali ani? Ani? Jibuliiru. Gabudyeri oba Jibuliiru ye yali seeka wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi mweri mu kitabu kya Bukhari kanabbi fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas yajireta aganti kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas. Nabbi yali musajja akyasinza okubeera omugabi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, naye yali mugabi nnyo ng'akira abagabi bonna mu Ramadani. Hina yalqaahu Jibuliiru bwe yamukkangako fayudarisuhu al-Qur'an, neemusomesa Qur'an. Fala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwad min rihil mursal, yali agaba ng'asinga n'empewo gye batumye. Ebyo bigambo by'omubaka Muhammad, ebigambo by'abasahaba nga batenda nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitegeeza ki baganda bange ti nabbi naye yali alina amusomesa. Buli wafuna akusomesa attention ebeerayo nnyo okubeera ng'owuliriza byakusomesa. Qur'ani neebeera ng'etambula. Ensonga ey'okubiri esobola okukuyambako okusoma Qur'an kwe kubeera nga oteekawo kye bayita munabba, ekikujjukiza nga kikulaga azamata Allah nti byosoma bigambo byani, bya Allah tabaraka wa taala. Omuntu buli woteekawo ekikujjukiza nogati nina okubeera nga nzijukira nti bino byesoma bigambo bya Allah, nina okubiwa ekitiibwa, tosobola byebakiramu. Nabwe kityo mu sola
sika obunene bwa Allah tabaraka wa taala, sika ebigambo byoyogera byani. Aboluganda Allah yagamba mu Quran, walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min muddakir. Allah yayangu ya Quran eyo abantu baberenga bajjukira nayo Allah. Kati wajjukira nti ndi mukujjukira Allah, nsoma bigambo bya Allah, kyangu okubeeranga osika ekifaananyi n'obunene bwa Allah n'osobola okubeeranga towebakira mu bigambo bya Allah. Ensonga esembayo kwe kunyweza nniya yaffe ku Qur'ani. Buli wonanyweza nniya nti ofunamu empeera. Abantu ebintu byebafunamu nga byabuliwo ebiseera ebisinga obungi tayebakiramu. Ekyokulabirako, singa bagamba ntugenda kusasula buli anaatemaawo ekinnya ng'obugazi bwakyo fuuti 3 wano na 1 fuuti 3 ne wansi, teyayinza kwebaka era teriyayinza kulagajjala. Lwaki? amanyi valiyu ya kino kyakola na kiki kyagenda okufunamu. Kati sikaleeta nniya toyina empeera Allah gyagenda okuwa. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti man qaraa harfan fi kitabillah, yennasoma harfim alharf harfim bweti afuna 10 amthaliha, afuna 10 ebirungi 10. Nabbi naga nti la aqulu alf lam mim harf, sigamba nti alf lam mim harf, walakin al alf harf wal lam harf wal mim harf. Bwe mba nsoma ekigambo alif lam mim nfunamu empeera 30 nekibeera nga buli woosika ekyo gwobala mubazi kati nsomye peegi ngenda funamu ki. Buli wookisika ekyo si kyangu kwebakira oba nakulagajjalira mu nsonga eyo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, kiramulwa kitya omuntu asiba omwana embira? Embira waliwo oluusi asibaabu zibatera okuwa nga bagamba size zino zibateeka mu biwato. Mutera kuwa asibaabu ki? Bawa asibaabu ki? Nsonga ki zibatera okuwa lwaki basiba abaana embira mu bulago? Naam, shapinga kiwato. Allah teyakishapinga bulungi, yayagala kishapingi. Waliwo n'ensonga endala nga balaga nti embira ezo nkulu nnyo, wabula bwebeera nga yeyo sababu nze ndaba nga teyina makulu. Kuba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala muntu yamukola fasawa, namukola ki? Namwenkanyankanya. Era fi gairi aya, mu aya etalieta Allah agamba nti guli gwe yakutonda yamwenkanyankanya buli kyeyatonda kyekyo, teyetaaga buyambi bwa bitonde bantu ate kushepinga. Ekisookera ddala Allah agamba nti ya ayyuha nnafsu ya ayyuha linsanu ma garraka birabbika alkarim alladhi khalakak fasawwak. Oge gwomuntu kyekikukwenya okukujjako Allah nga yakutonda Allah neyenkanyankanya buli kimu ekiteeka, teyetaaga buyambi bwa muntu kyeyali ategeeza. Allah nagati wa nafsi wama sawwaha, omwoyo nafsi wano yali ategeeza omuntu Allah yamwenkanyankanya buli kye yamuteekamu. Allah tabaraka wa taala yakwenkanyankanya, teyakomawo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nakubuulira nakuyigiriza nti bw'okola kino oba okoze bwononefu, fujur wa taqwaha, ne bw'okola kino oba okoze ki? Oba okoze kyakutya Allah azza wa jalla. So tewali bwetaavu bwa mbira bwebanga yensonga, wabula bwe kibeera nga ziina. Waliwo abasajja abamu abateekamu ebeeteeka, abakyala abamu abeeteekamu embira. Embira ezo ziina libuulihinna, nga byakwewunda eri babba baabwe. Ekyo la baasa bihi, omukyala wa ddembe okubeera nga alweteekamu kubanga kyakwewunda, wabula si nti kiina kyekigenda okwongerako.
amma ekitali ekyo fala hajata lihadhihi, tewali bwetaavu bwebyo byebagamba mbu kiina engeri gyekyongera ku sheepu y'omuntu, tekiina kyekyongerako. Wallahu taala alam. Barakallahu fika. Ekibuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, omwami wange yanzikiriza okukola naye ebyetaago byange ebimu bwe mbimusaba tabimpa, okugeza okuyambako okulabirira maama wange, okugulira abaana engoye, naye ebyetaago ebisookerwako essential needs abituwa. Buli we mugamba aŋŋamba nti nina ebirala ebiri agent bye nina okukolako, sheekhe nkole ntya? Wabanga essentials azikuwa, usbiri, gumiikiriza. Bwezibanga essentials azikola ki? Azikuwa, gumiikiriza. Mwannyina zikitegeere nti okutuulako ewaka khairun laki, kyekisinga obulungi gy'oli. Mulize ekigambo ky'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti waqarna fi buyutikunna, bakyala mmwe mutuule mu mayumba g'ababba bammwe, wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati alula, temugeze okwejajaamya ne mufulumya. Fasamma Allahu tabaraka wa taala khuruja an-nisa tabarruja, Allah n'atuula okufulumya kw'omukyala, okufuluma kw'omukyala ewakaawe tabarruja, n'akufuula kwejajaamya nga bwe bakolanga mu jahiliya. Waba ofuna essentials kuutira mwannyinaze, qu'uduki awla, okutuula kwo ewaka wa bbaawo kyekisinga obulungi, illa li darura, okujjako nga waliwo buwaze nga ki, tewali kyakulya, Allah ageze naye ofuna ekyokulya, filham toyina kyoyambala, olina pakasi osobola okufuna ekyokwambala, tewaliwo bujjanjabi, olina kusooka kupakasa okufuna ekigenda okujjanjaba n'abaana bo, olw'amateeka g'eddiini gakuta. Ekyokubiri, obusiraamu tebwagaana mukyala kukola, wabula bwagaana mukyala kukola ng'afuluma okuva ewa bbaawe. Ekyokubiri, ne bw'aba afuluma ng'afuluma ne bbaawe bakola wamu, la baasa bihi, bagende bakole. Naye okugamba nti omukyala atudde waka ataddeawo bizinensi ye, teri nsonga egaana kukola. Omukyala atudde waka atitenkanyiza enkoko z'alunda, atudde waka wakola bizinensi weziri ez'amaanyi, hardware eri waka, kisoboka bulungi ng'ogikolera waka. Mobile money eri waka, kisobokera ddala bulungi. So obusiraamu tebukugaananga kukola, wabula khurujuki, okufulumako mukyala gwe, min baiti ba'lik, mu nnyumba ya bbaawo, katusabbibu mashakil wa nadama, kuyinza okuvaako emishikila, ebizibu n'okwejjusa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Okubeerako ewa bbaawo ne muyiyirizaawo kyoba ofunye, huwa khairun lak, kyekisinga obulungi gy'oli, maadaama ng'okyafuna essentials. Waliwo abalala abataziina nga ye tayina, naye gwe Allah akusaasidde ozifuna, shukurillah. Okulabira maama wo si nsonga ya bbaawo, si buvunaanyizibwa bwa bbaawo, wabula buvunaanyizibwa bwammwe ng'abaana ba maama wammwe, okubeera nga mulabirira. Funa engeri gy'otegeezaamu bbaawo gy'omukwata mu ngeri y'enjawulo, ajja kuvaamu ebirabirira bbaawo maama wo, insha Allahu taala. Barakallahu fika.
barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Sheekhe, engoye zange ez'enjawulo zimbulako, ogenda okulunoonya nga tolulabirako ddala. Sheekhe, nkole ntya? Engoye zibula, ogenda okulunoonya nga tolulabira ddala. Kiyinza okubeera mu ngeri bbiri. Engeri esookera ddala, oyinza okuba nga olugoye olwo alutwala ali awo munno, ali mu nnyumba. Ekyokubiri, kisobola okubeera nga waliwo shayatini ezikola ki, ezijja ne zipakula engoye ne zikola ki, ezitwala. Waliwo omuganda waffe omu era yakyogera nga annyonnyola nti sitaani zisobolera ddala okugyewo omuntu agenda okudda nga engoye ezimu tezikola ki. Olwo nno zizitwala oluusi okwagala okubeera nga bazikozesa okutuusaako ebikyamu. Naye ala kulli gweyitiriza obulaadi bwo bwekibeera nga kya sheitaani, owekitiibwa Allah tabaraka wataala ajja kukola ki, ajja kukutaasa. Obulaadi bw'okumakya tobuvangako, obulaadi bw'akawungeezi tobuvangako, adhikaari baada salaati tozivangako. Bw'oba ogenda okwebaka tovanga ku adhikaari z'okwebaka, naddala ayatul kursi. Owekitiibwa Allah ajja kukutaasa. Wallahu taala alam. Tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wataala atukuume. Sheekhe, ekibuuzo ekiddako kigamba nti tayammamu, bwe nfuna tayammamu ekola ku swala eyo gye mba ngenda osaala, oba naye ekola ku swala zonna ebbanga lye mmala nga sikoze ebyo bitawudhu? Tayammum tutegeezaamu badiilu lwudu, oba kye bayita kye tusobola okukyusaamu mu wuzu. Owekitiibwa Allah tabaraka wataala sharaa fi kitaabihi, Allah yamala okiteekateeka mu Qur'an n'atulaga nti omuntu bw'atafuna mazzi ng'akufuna wuzu, ega nti fatayammamu sa'idan tayyiba, mugende awali ettaka ettukuvu mukube tayammum. N'atulaga nti famsahu wujuhakum, musiige feesi zammwe, wa aidikum minhu, n'ebitundutundu ku mikono gyammwe. Bw'atyo beegamba owekitiibwa Allah. Tayammum okubeerawo kwayo, ensonga zino wammanga nkulu. Esookera ddala tukuba tayammum biadami wujudi lma, singa tewali ki, mazzi. Amazzi singa tegaliwo mu kitundu, amateeka g'eddiini gatugamba nti tayammum tusobola okubeera nga tugikola ki, nga tugikuba. Abawalimu bayogera bingi ku nsonga y'amazzi galina kubeera wa. Abamu balaba nti singa amazzi ago onaagenda okugakima okukomawo ng'obudde bw'essala bukoze ki, buweddewo, kitegeeza nti olwo nno mwana wattu osobola okufuna ki, tayammum. Ensonga ey'okubiri esobola okubeera nti eviirako omuntu okutayammama oba okufuna tayammum yensonga eya wujudu lma, amazzi weegali, lakinaha qalil la takfi. Amazzi ago weegali walakinahu qalil, amazzi matono la yakfi, tegamala muntu kufuna ki, kufuna wuzu. Nga bw'ofunako temujja kufuna ga kunywa. Tuga nti aga amazzi tugatereke gabeere gakukola ki, ga kunywa, ffe tugende tufune ki, tayammum. Ensonga ey'okusatu eviirako tayammum wujudu lma, amazzi weegali, walakin yadurru linsaani bisababi maradihi, naye nga gasobola okubeera nga gakosa omuntu olw'ebirwadde byakola ki, byayina. Omuntu oyo tumugana yatayammame. Mithaalu dhalik, oyina ekiwundu kinene nga bw'onaakiyiwamu amazzi ogenda kufa. Kyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ng'akyaliwo. Musajja yagenda mu lutalo ne bamutema ekiwundu nga kinene. Bwe yamala n'ajja eri banne n'abaga nti ekiwundu kinnuma.
ne mulaba mutya waliwo we yonna abuuza kubeebuuzaako balowooza nti be bakugu mu ddiini waliwo we yonna ey'okubeera nga nkyusaamu nneme kubeera nga naaba ate nina janaba ne bamugaa nti sebo olina kunaaba musajja watte olweyiwako amazzi bw'ati pa yafa bufi amawulire ne gatuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaga ati gundi yabuuziza abantu ne bamugamba olina kunaaba nabbi n'avaamu statement yeewuunyisa yali nkambwe yaga nti qataluuhu abamuwadde fatuwa eyo bamusse qatalahumullah allah abalwanyise kitegeeza ki ti omuntu yeetaaga okwetegereza mu byayogera bw'abanga agenda okufulumya ebigambo naddala ku nsonga z'eddiini kati tayammum tusobola ogifuna singa omuntu ayina embeera eyo ng'amazzi gagenda mumukosa mulwadde endwadde y'amaanyi bw'anaageeyiwako agenda kukosebwa ate obulwadde bweyongere tumuga tayammam tusobola ogikozesa era singa توجد بين الماء وبين الناس حائط يضرهم وإذا كبير وقت وامز نمو abantu ekintu wakati awo nga kigenda bakosa ng'ekisolo ekikambwe oluzi we luli awo lutuli ku nnyindo naye nga waliwo omusoto omunene gwakyaddewo omusoto ogwo ng'asalawo gumumira waliwo empologoma emanyikiddwa ku luzzi luli awo kumpi naye empologoma erinda abantu nebalya waliwo enswaswa waliwo ekintu ekyobulabe oba waliwo abayeekera nga bayeekera bayinza okukola ki okubirawo amasasi tugamba tutya ti omuntu oyo agenda afune tayammum tagenda mu kuzikirira allah agamba mu qur'ani wala tulqu bi aidikum ila tahluka temwesuulanga mu kuzikirira nga mukola ki nga mulaba allah nagati wala taqtulu anfusakum oliteyettanga ng'alaba inna allaha kana bikum rahima allah tabaraka wa taala musaasizi gye muli so mu mbeera ezo zonna tetukkirizibwa oba tukkirizibwa okufuna tayammam era tukkirizibwa okubeera nga tulekawo amazzi yadde ng'oluusi weegali abuuzizza mwennyinaffe oba muganda waffe nti tayammumu esobola okukola wuzu eswala esukka kwemu naam mu mbeera efaanana bwetyo tayammumu esobola okusukka eswala emu era abamu ku bafukaha bo balaba nti buli swala omuntu yalifunye eki tayammumu naye si kituufu tewaliwo bujulizi bwonna nga nabbi atuga nti tayammumu ekoma ku swala etya era ebyonoona tayammumu byebyonoona wuzu ne twongerako n'okubeerawo kw'amazzi ebyonoona wuzu byebyonoona tayammumu omuntu bw'avaamu omukka kiba kitegeeza alina okufuna ki tayammumu eweddeku alina okufuna endala omuntu bw'agenda for short call alina okudda n'akola ki n'afuna tayammumu ndala singa abadde yagifuna omuntu bw'agenda for long call afuna tayammumu mpya ne bw'obeera ne janaba ng'olina ebizibu ebyo ofuna tayammumu n'ekumalira anil ma wallahu taala alam. barakallahu fika Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Bwemba nfumba nenkwata ku mulawo nenkoona ku lulimi wano olutandikira katono nga njagala kuwulira oba omunnyu gutuuse mu nva mba nsiibulukuse. Adhawuku oba tadhawuku almula muntu okubeera nga akomba testinga kunva ebbanga lyamalanga awanze n'anyumunguza ne mukamwa la yuftiru saim, ekyo tekisiibulukusa muntu asiibye. Kiringanga era amazzi b'ogateeka mu kamwa tegasikusiibulukusa gwakoze ki, kubanga ogateekamu n'ogawanda. Okusiiba kukubeera kutuufu nnyo 100 ku kinne waakyo. Era omuntu yenna akombye kunva kimukakatako kubeera nga anyumunguza testi eri ebikole ki eveemu akombye. Tuleme kubeera nga abantu bano tubawo omunnyu nga buki nga mukagujja bba nakuwaza. Katufunayo omuntu omusi bonna
abantu basobola okukola olugezigezi onayagala alozeeko n'oli alozeeko n'oli akoleki alozeeko alozaako ayina kubeera atya ayina kubeera omu atukiikirira mu ekyo bwamala okukikola era nga bulijjo ne tubeera nga insha allahu taala anyumunguza mukamwa okusiiba kwe kubeera kutuufu walilmu inda allah. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe omuntu aliira mu basiibi nga ye teyasiibye alamulwa atya? Omuntu abeera mu basiibi nga teyasiibye alamulwa atya? Ayinza okuba ayina ensonga ze, si buli atasiiba nti talina ki nsonga. Ayinza okuba ali mu basiibi teyasiibye nga ye ali ku lugendo naye nga bo bano tebali ki ku lugendo, oyo talina buzibu kubabeeramu. Ayinza okuba nga teyasiibye nga mulwadde naye nga baki obulwadde bwe buli muzimina bwa lukonvu ba tebuwona, fala baasa bihi ababeeremu. Ayinza okubeera nga abalimu abasiibi ng'ayina ensonga nkyala nga ali mu nsonga ze, la baasa bihi ababeeremu. Kakati ebyo byonna byonna bikkirizisa omuntu okubeera nga teyasiibye naye n'abeera n'abasiibi. Naye ate singa abeera talina nsonga n'ababeera mu kiina kyekibakosa, tekiina kyekibakosa wabula kikosa ye atayagala kukola ki kusiiba. Twala omukisa guno okukuutira abaisiraamu okubeera ntufaayo okwegendereza ibaada y'okusiiba eno, okugyegendereza tugisiibe, tutuukirize wasiya y'ekitibwa Allah. Allah ganti faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu, Ramadani bwekusanga nga osiiba oyinza obutafunayo budde bwa kusiiba bulala butali buno. Wallahu ta'ala alam. Sheikh abadde agamba okuliira ewali abasiibi. Okuliira ewali abasiibi nga tewasiibye tekyali badde kirungi. Buli omu kutegeera nti gwe tokola ki wetosiiba kyali badde ekirungi kubeerako ne gyokola ki ne gyobeera olw'okuwa omwezi gwaffe ekitiibwa. Ekyokubiri, abantu bonna mu nsi tebakimanyi nti gwe olina ebizibu byo, tebakimanyi nti gwe era bajaga nti omukazi omukulu bannanga ali emmere emisana mu mwezi gwa Ramadani, omusajja omukulu ali ku mmere agimeketa emisana mu mwezi gwa Ramadani. So tekyali badde kirungi olw'okugjawo shubuha, abantu bajja kukulowolereza ebirala ti omusajja omukulu kakoloko tutakola ki tasiiba. Allahu ta'ala alam. Sheikh wetuba mu Ramadani era omubbi tumutemako omukono, amateeka g'eddiini gakola mu Ramadani ne wabweru waki wa Ramadani. Oli bwayenda mu Ramadani era bamukuba kibuukoze muki mu Ramadani, bwabeera mufumbo bamukuba amayinja muki mu Ramadani. Bwaba mubbi amateeka gamukola ki gamukwata, guno musango era Allah haddi yagissa mu Qur'an ng'ebeerawo mu Ramadani oba wabweru waki wa Ramadani. Allahu ta'ala alam. Sheikh wenvaamu amazzi g'ekikulu mba nsiibulukuse. Okuvaamu amazzi g'ekikulu, okusiibuluka kw'omuntu kusinziira, era mu bisiibulukusa mulimu okuvaamu amazzi g'ekikulu, naye si buli nti agavuddemu aba akoze ki asiibulukuse. Ensonga zino singa zikutuukako n'ovaamu amazzi g'ekikulu kiba kitegeeza gw'obyereetedde, era olunaku olwo oba osiibulukusa ojja kuddamu oluliwe nga Ramadani ekoze ki eweddeku. Ensonga esooka khurujul mani, okuvaamu amazzi g'ekikulu bisababil istimna, nga okoze kye bayita masturbation, kye bayita okuzanyisa obwereere. Singa amazzi gakuvaamu mu mbeere kitegeeza nti omuntu oyo asiibulukuse, era olunaku olwo lufu ajja kuddamu aluliwe nga Ramadani eweddeko. Ensonga ey'okubiri, bikathurati nazar ala suwari alfawahisha, omuntu okuyitiriza okutunula ku bifaananyi eby'obuseegu
ng'omuntu okubeera n'essimu nga saballah tutaase salullah alafu walafi. Abantu bangi bakozesa nnyo amasimu okutunulira obuseegu. Kati omuntu ateewala agenda okugira bw'ati ng'amazzi gamuyiseemu, kitegeeza nti omuntu oyo yavudde kanaaluzaala, yavuddeko ensonga amazzi ago okukola ki? Okumuva. Era tumugamba nti muganda waffe olwo olunaku lufu, oba mwannyinaffe olunaku lufu. Ensonga endala bikathurati tafakkuri anil jima, omuntu okubeera ng'ayitiriza nnyo okulowooza ku nsonga ezo ez'ekikulu, azirowoozaako buli kaseera, ye kennyini kiba kitegeeza nti yavuddeko sababu amazzi ago okukola ki? Okumuvaamu. Au bijimai fi nahari ramadani, oba okwegatta mu mwezi gwa ramadani emisana, ekyo nakyo kitegeeza nti aba kikoze n'avaamu amazzi, era aba akoze eki? Abeera asiibulukuse, olunaku olwo lubeera lufu. Amma omuntu aba atuukiddwako bino, ye aba tasiibulukuse, era olunaku lwe lutuufu. Ekisookera ddala, omuntu singa avaamu mali bisababi lihtilaal, singa yahtalim nga yeroteredde, alhulum okweroterera, omuntu singa kumutuukako agenda okuzuukuka bw'ati ng'avuddemu amazzi ago ag'ekikulu, kitegeeza nti omuntu oyo olunaku lwe lutuufu. Lwaki? Ti omuntu bw'oba weebase, okwebaka kubeera waggulu wa busobozi bw'okukontrolinga amazzi ago okuvaamu. يقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم رفع الكلام عن 3 الكلام الله سيغلا تواندي كبانتو بانو نمبو يغانتو وأن النائم نومونتو يبسي حتى يستيقظ اكتوس وازكوكا بيوكو زنغا ويبسي بيونا الله تكواتا amakulu ne wagavaamu amazzi nga weebase g'okusiiba kukubeera kutuufu, era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akukkiriza. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, omuntu atasiiba mulimu ki gwayinza okukola neyenkana n'asiiba? Omuntu atasiiba mulimu ki gwayinza okukola neyenkana n'asiiba? Guyinza okuba nga teguliiwo, wabula ebiyinza okubeera yaddeko, wabanga alina ensonga singa aliisa. Omuntu bw'abanga avudde emabega nga asiiba, ebisiibo byonna eby'emabega asiiba, Ramadaani neetuuka, emu mu Ramadaani Allah n'amugerera n'alwala, ekirwadde ky'alina nga mutuufu kya lukonvuba, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'amugerera ng'asobola okuliisa aliise. Bw'aliisa Allah amuwandiikako okusiiba, nga bwe tajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti omuntu yenna bw'afuna okutawaanyizibwa nga baddeko n'omulimu gwakola, gubeere gulugendo oba bulwadde, owekitiibwa Allah agamba uktubu li abdi ma kaana yaf'aluhu muqiman sahiha, muwandiike ku muddu wange byabadde akola nga muqiman, nga mutuuze, sahihan, nga mulamu. Allah bikuwandiikako. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikhe, singa nyenda mu Ramadhan emisana, mutango ki gwe nnina okuwa wemba wakola tauba? Omuntu bw'ayenda emisana mu mwezi gwa Ramadani aba alina amazambi abiri. Ezambi erisookera ddala lya bwenzi. Ekyokubiri kulikola misana mu mwezi gwa Ramadani. Kati aga nti mutango ki gw'alina okukola Allah tabaraka wa taala okumusonyiwa. Ekisookera ddala akole tauba, Allah ajja musonyiwa. Akole ki? Tauba. Yo shania guzambi gunene era zambi bbi, naye omuntu bw'akola tauba mu maaso ga Allah, Allah amukola ki? Amusonyiwa. Yagamba Allah mu Qur'an, qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim, gamba abaddu bonna abakoze agazambi aganene ago ne bakomayo, la taqnatu min rahmatillah,
temukutukaona kusasira kwani kwa Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna nga n'eryokwendera emisana mu mwezi gwa Ramadani mwiriri Allah alikusonyiwa. Tukugamba muganda waffe oba mwennyinaffe eyali akikozeeko ekyo duka bunnambira eri Allah ngabye Allah naye ende emisana mu mwezi gwa Ramadani sonyiwa Allah ajja kukusonyiwa. Nabbi agamba nti ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, tuubu ila Allah, nkole tawba eri Allah. Fataibu min adhambi kama la dhamba lahu, omuntu akola tawba mu zambi Allah amubalako nga atalikoze, katwala obuvunanyizibwa ogende eri Allah ajja kukusonyiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekidako kigamba nti Sheikh, ekituufu wenkwata ku mukazi kimalako wuzu? Abamadhahibu ga Imamu Shafi'i bo bagamba nti omusajja okukwata ku mukyala, abashafi'iya, kimalako wuzu. Besembesa obujulizi obugamba nti awula yamastumu nisa, oba okukwata ku mukyala bo bagamba nti la mastumu nisa, allamsu kitegeeza kumukwatako bukwasi bwoti, womukwatirako kitegeeza nti wuzu yekoze ki eweddeko. Naye jumuhurul ulama abawalimu bonna balaga nti okukwata ku mukyala tekimalaako wuzu. Abamu balaba bateekako bishahawa, okumukwatako ng'omukwasizzaako bwagazi kikumalako wuzu. Naye tewaliwo bujulizi nti mbimalako ewuzu waliwo okukwata ku mukyala. Mukyala bw'abeera wuwo, bw'oba oyina wuzu okkirizibwa mumukwatako ebbanga lyonna. Mukyala bw'abeera nga si wuwo tokkirizibwa mumukwatako, obeere ng'oyina wuzu oba toyina tokkirizibwa. Lwaki? Nti si wuwo. Era amateeka g'eddiini gaatugaana newankubadde okukwata mu ngalo. Nabbi yaddira okukwata mu ngalo okwo n'akuteekako ezzambi ddene, naga nti omumumwe okumukubamu omusumaali mu mutwe gwe kyekisinga okubeera ekirungi min an yamussa yada imraati, okusinga okukwata mu ngalo z'omusajja omukyala la tahillu lah, atali halaali gyali. Nekibeera nga okukwata ku mukyala amateeka g'eddiini gakigaana ebbanga lyamala nga la tahillu lak, nga si wuwo. Ekibuuzo ekidirira ekisembayo kigamba nti Sheikh, bw'oteeka omusaalo ogulina wuzu ku gutalina wuzu, esswalayo etuuka? Ekisinga obulungi okuddira omusaalo ogutalina wuzu gujjawo, obeera seefu. Naye abamu ku bawalimu balaba nti bw'oddira ekintu nga kibadde tekirina wuzu n'oteekako ekirina wuzu ku ggulu, kiba kitegeeza kino kibuutikidde kiruwa kino. Naye aguggyewo n'ogwoza, oba awantu we baafusse n'ofukawo amazzi n'otwahalisaawo, kyekisinga obulungi okusinga okwala ku bukyafu nga bw'oyazeeko omusaalo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. N'ekibuuzo ekisembayo kigamba nti Sheikh, omuzadde wange wafanga ye teyasiramuka ng'ate nze ndi musiraamu. Sheikh, nkola ntya nga ŋŋambiddwa okuziika mukadde wange mu keesi n'okukola amalaalo ge? Tukugamba nti ziika mukaddewo, wabula okutandaaza oba okulongoosa amalaalo go gateekako ssente tokikola. Nabwe kityo keesi bwe bayeetaagisaamu ssente tokikola. Lwaki? Nti fa inna alhayya awla biljadidi min almayit, omulamu yasinga okwetaaga bino ebirungi okusinga mulamu yeetaaga maama wabaddeawo oluusi nga tafaayo na kumuzimbira nnyumba, ogenda okulaba nga atalongoosezza kabbuli okusinga ennyumba gye yali badde maama afiiridde mu muzigo. Kati ate ng'olongoosa kabbuli, obeera muntu mubi. Ng'ogula keesi oy'obukadde nga maama afudde tofa nayo, obeera mubi. Amma omusiraamu omutuufu ebyo tabikola, birekeere bali abalala babikole.
era teekawo n'embeera eyo gamba nti tolina sente zoyinza kwonoonera, oyinza obutagamba nti siina sente zengenda kwonoonera mu ebyo, naye noga nti siina sente kimala. Omuntu omugezi aba akitegeera nti tolina sente zoyinza kwonoonera mu biki, mu bintu bifaanana bwe bityo. Amma omufu nga mufu si musiraamu, amateeka g'eddiini gakukkiriza omumuziika. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo byetujjukanyiza olunaku olwaleero. Tusaba buli omu abaddewo n'abo abawaddeyo obudde okuwuliriza, tusaba penna Allah tabaraka wa taala abeere nga tusasula empeera esinga okubeera ennungi fi dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.